course nze Chef Michael program ya Fumba no Kudeka TV. Unaku lwaero tusaze okuberanga tujjako wano ku lujuliro. Luno lujuliro. Si lujuliro. Tuza wano ku table okuberanga tufumba naye nga okusinga mboozi eno ya kufumba. Tugenda kubanga tunyumyamu mpola mpola. Nga bwe tufumba ebintu wano ebiringa ebizibu ate nga byangu. Ate biringa ebyangu ate nebeera ebizibu. Kiri gy'oli okulaba engeri gy'obitwalamu naye nga ngenda kubanga ndi wano ku Twins Gardens mufumbira nvuddeyo. Nembera nga nfumbirako wano abweru ku table mpola mpola nga bwe tunyumyamu n'omugenyi wange. Naye nga omugenyi ono student wange ngenda kuba munyumizaamu emboozi y'okufumba. Nga bwe tunyumyamu mpola mpola nga bwe tufumba. Ngenda kubanga nkufumbira beef. Ennyama tebula mu maka gaffe because ennyama yafuuka nti nno zezimu ku nva ennyangu okufuna. Bw'ogerageranya ku nvanga ez'ebyennyanja, bw'ogerageranya ku nvanga ez'enkoko, ogenda okulaba nga amaka gasinga ennyama ate yo erabika nnyo. Naye njagala okulaga woyinza ogifumbamu wano n'omugenyi wo nga munyumyamu. Abantu abamu baba n'obudde butono ng'omuntu azze okukulaba, olina okumufumbira ate mulina okunyumyamu. Nomaliza nga obudde obusinga obungi obumaze mufumbiro ng'ofumba ate ojja okumala okumugabula nga temulina budde bwakunyumyamu n'agenda. Oyinza kikola otya? Kitwagala okulaba bw'oyinza okubeera nga mutulako awo ne mufumbirawo ku table nga bwe munyumya. Abatambuddeko mu Chinese restaurants, abatambuddeko ogenda mu China na wano mu Uganda, mulaba nti no the Chinese balina enfumba ey'okubeera nga bali ku table kwennyini nga banyumya mpolampola naye nga bafumba ebijjulo byabwe. Waffe kiyinza okuba kyali kizibu mu restaurants zaffe naye wako oyinza kikola otya? Kitwagala okubeera nga otambula olwaliro. Nze Chef Michael kambeere ng'omugenyi wange akubuuzawo katono. Waayi nsanyusa okukolaba ku show. Yogerako nnyo. Amanya gange Zasman Gita student nali nkyagala okubanga nkyala naye nali ku TV nenkulaba programu y'okufumba noneegombesa okusalawo okujja gy'oli nange njoko kyengo okuva gy'oli. Okay. Society mwe tuli gita olulimi lwenjogera society mwe tuli tukyanawo embeera nti omusajja bamulaba nga ayingidde mu bintu by'okufumba abamu amaanyi gabaggwamu abamu balowooza omusajja ono anaabeera atya. Tukyali mu African setting abantu balowooza ekwisiza etya abantu abakimanyi nti noyingidde byakufumba. Si bubiira abasinga ogana omugamba n'agamba bikola ate kati naawe otuusa okuwasanya nakufumbira nga gukola buli kimu ogenda bwe bati bakomekereza naye okigendamu nga gumunyini gukyagala naye boogera ebindi olede gwomanya ekikoli kuki. Okay. Alright. Leero njagala kubeera nga nfumba ennyama eno saako n'obumonde buno. Olowooza tukolemu dish ki gwe gy'olowooza eyandibadde nnyangu? So kola Spanish potatoes, beef. Okay. Spanish potatoes with beef. Yes. Okay. Okay, ogambye tusokolamu Spanish potatoes ne nachi? Ne beef. Yes. Of course it's beef. Naye nze ate kambeere nga nkolamu ko kadisha akalala wano. Okay. Kankolemu kadisha akalala. Nenda jituma pan fried potatoes with beef kawomera. Kawomera beef. Kitugenda okukola olwaliro. Kawomera beef ebeera etya? Iyo nze nagitunga eriyo okubeera nga obula buguza ennyama yaffe eya bulijjo naye bagitaani pan fried beef. Pan fried potatoes. Beef kawomera. Alright. Ono Dania agenda kutuyambako okubeera nga tuteekateeka. Kugambye gwe akafe gata kontino tugenda kuba tufumba nga bwe tunyumya nga tugeza okulaga nti bw'oba olina obudde butono n'okyaza omugenyi wewaka osobola obutagenda budde ate ng'ofumba ate n'olyoka ojja munyumye n'obeera nga mukolera okutema mpolampola. Okufumba tekulina kubeera nga kustressinga abantu nga kubeeraliikiza kirina kubanga kintu kyangu nnyo. Kyetugenda osobola okukola tugenda soka kuteekako obumonde buno mu gaasi tusooke tubusale. Olina okuba n'akamonde nga okawaase bulungi ng'okoozezza ate n'obeera nga okasala nga kabalagala. Kamonde kano bakayita batya mu Luganda?
mu Luganda bakayita akamonde akazungu ate mu Luzungu ne bakayita batya? Lwaki abantu bakayita akamonde akazungu? tulina lumonde waffe oli gwe twakola tumanyi olw'ensonga nti kolebwamu chips ate chips twakajja tutandika zikolaki zitegiira okufuula akamonde akaki onimbyemu awo. Akamonde kano kyava bakayita akamonde akazungu. Wano mu lulimi lw'enjogera twabanga ne lumonde waffe nga gomanyi kyebandula ani lumonde oyo lumonde ono sweet potatoes. Kati waliwo abazungu abava mu nsi ya Ireland be baleeta obumonde wano ne bagamba nti obumonde obuzungu olwokuba abazungu bwe bakola ki aba Ireland. Naye era Abaganda nga bw'obamanyi buli kimu kiba kyabwe kano bana tokayita akamonde akaganda tebatera okayita akamonde akaganda bino tetubyetaaga. Kakye tugenda okukola enfumba eri simple. Enfumba eno osobola okubeera nga ogikozesa ku Sunday evening, osobola ogikola nga ku weekend oyo kyazza omuntu wo, ate naawe omukyala saako n'omwami musobola ogikola ne mufumbakaawo nga bwe munyumya ku bibakwatako nga mufumba mpola mpola. Ate naawe omuzadde osobola okufumbirako omwana wo mu holiday ng'azze okukyalirako nembeera nga mufumbawo nga bwe munyumya. So it's a freestyle n'okubeera nga tulaga nti n'okufumba tekirina kubeera kintu kiri awo ekinene nnyo kyetuzibuwaza. Okufumba bulamu kusobola okubeerawo, naye tulina okubuuza nti n'okufumba kwa maidi nti maidi alina okufumba olunaku olwokuba waleeta maidi ewaka yalina okufumba olina kulya buli maidi olumu nosobola okufumba n'omufumbirawo ku mmere yo. Naye gwe n'olowooza ate nze neewuunya abakyala oba gwe naawe okimanyi nti ate maidi bw'amala okufumba ate omukyala n'agimuggyako, omukyala yagituusa wano ku dining n'alaga nti oba kiva ku ki? Kati katutandike tubeerenga ennyama yaffe eno tugifumbira ku paani mpolampola. Tugenda kuba tubalaga wetugenda okubanga actually si nnyama wabula obumonde buno nga tubufumba mpolampola naye nga tetusoose buteekamu mazzi. Katukikole tubeera ate nga tufumba nyamba obeere ng'oteekako wano paani waggulu. Yimirira olabe ng'etedde bulungi. Okay, kimala. Kyetugenda okukola wano kwe kubeera nga paani nemala okukala bulungi. Omuntu yenna ewaka asobola okukozesa akaseffuliya aka bulijjo. Abantu abamu balowooza nti ate okulya obulungi ate olina kugenda n'ogula ebintu ebyebbeeyi. No, oyinza n'okuba olina akasepiki kamu nga kofumbiramu n'okyusa ne bijja n'obiteeka wali n'ofumba emmere endala era n'osigala nga si oyo enjoying the same dish. Kakuba nti n'okuba n'ebingi kikuyamba okuba nti oyanguyizibwa era ate bantu baleme kwekubako njawulo bagula ebintu bino. Kozi osanga omuntu nga akutte essimu ya bbeeyi ayambala bulungi buli kimu kimu ate nga tusobola kugula kasepiki kalungi waka. So ndowooza industry tubeere nga tutandikira waka tubeere nga emmere eno tugiwa face endala. Kati paani nemala okubeera nga eyidde bulungi tugenda kubanga tuteekamu obumonde. Awula mu nfumba y'obumonde eno tugenda kubanga tugenda yiwamu kabutto katono. Kati kabutto kano bw'okayiwamu okalaba katono okatabula n'amazzi. Ekyo kyewuunyisa nejjaga okitegeera. Okatabula naki? Amazzi nga butayidde. Tomulinda kujja nnyo ng'olumuteekako n'omutabula n'amazzi. Yongerako kutuzi. Kati butto ono omutabudde n'amazzi. Tetwagala abenga asiika kamonde, twagala abeerenga atokosa kamonde. N'okwata Irish waffe mukwate wano. Njagala obeere ng'oteekamu akamonde kamu ng'okapangamu bulungi. Olaba nti nno amazzi ne butto biri awo bitabudde naye tebimala kamonde kutuulamu ko kasigala biri ku ntobo wansi. Okirabye? Yeah. Emmere osobola n'ogikola ku bukolokolo obwangu ewaka bu simple house parties nga bu birthday.
ebeera nnungi nnyo eno. Ogenda laba nti napimye obumonde bwange nga bumala bumazi, nga buweddewo bumala bumazi sefuliya yange. Olina okubanga ebintu bino byokola ng'obikola olaba obumonde bwange nabupimye nga bumala bumazi sefuliya. Entobo ekoze ekimuli, okiraba akamonde kakoze ekimuli mu ntobo. Kakati wano kibwetaaga omuliro gwe mutonotono osooka obikkeko. Obula obumonde buno omuliro buli ogubuyitamu butandika okuba nga obuteekamu kakala akalala muno kabulintandika okuba nga bufuna omuliro. Kakati omuliro guno gubeere mutonotono. Tugenda kuba tusalaasala ennyama yaffe eno tugitereeza, obumonde bwe bujja mpolampola tumale tubukyuse. Bwe tubukyusa tumalize wabula nga tona kubeera nga obikkako. Kati wano omamirirako omunnyo, akamonde kafune tesiti. Omamirirako ki? Jjukira nti nno ffe tukozesezza n'ekikuta kweki naye tetukola Spanish potatoes. Tukola bukozi kamonde kaffe kali pan fried, tukasavinge ne beef kawoomera. Bw'oba oteekamu omunnyo guno yo sprinkling kyeki? Omamirira bumamirizi, tokwata n'osulamu ng'ayiwa mu nva za supu. Nokimanyi nti abantu bangi tebamanyi kupima munnyo. Ng'oli buli lwafumba emmere bukaawa oba tetenti gukola ki? Kati abamu, nze maama wange yaŋŋambanga nti ogubeera mukono gwa muntu, omukono gwe tegumanyi kupima munnyo. Naye kituufu oba bulagajjavu bwa mukono oba bulagajjavu si mukono. Kamonde kano ngenda kukateekako ekirungo kya alomati. Nfumisa nnyo alomati ono, bamukola mu kasooli ate nga alimu katesti kaleeta muki nako ntonyezaako ntiwera nti nno alomati ono alimu omunnyo oteekamu mutonotono. Kakati olaba bitandise okuba nga biringa ebitokota, naye buto oli namukakanyiza amazzi, namukakanyiza amaanyi nenteekamuko ku nemudalutinga n'amazzi. Kati katubikkeko mpolampola. Era bw'oba oli waka ofuna ekisaanikiro oba olusanya lw'okola ki lw'obikkako. Tebijja kukwata. Kyenzaako wano kwe kubeera nga ate obumonde bwaffe buno nga bwe buli awo tubufumba mpolampola katubeere nga tuteekateeka beef kawoomera. Njagala okubeera nga nkugamba nti nno bw'oba olina beef eno ng'ogigula bakutemere ku nnyama etalimu nnyo magomba. Bw'oba olina ssente wandiguze steak eri yennyini steak yennyini naye ya bbeeyi, naye kati waka waffe tetwetaaga ate era kulowooza nti nno tunaagula bintu ebyo byebbeeyi. Okulya obulungi nnyama yaffe eno tugenda kuba nga tugisala, naye ekisinga obukulu nina kitchen hammer oba chef's hammer eno gye bayita ennyondo ya chef. Ennyondo eno etundibwa nga omuntu osazeewo okubeera nga ekuyamba kukonakoona ebintu nga garlic, entangawuuzi n'okubakuba ekinyama kino nga bwe tugenda olaba. Naye oba tokirina osobola okukozesa omulawo ewaka, naye kikyamu nnyo okubeera nga okozesa ecupa okukonakoona ebintu ewaka ebyokulya. Buba butwa bwennyini, ecupa temuzikozesa mu fumbiro. Katubeere ng'ekinyama kino nkiyita kinyama because kikyali wamu. Nansalaku lino eggumba paka mbaawo kekanaasala obulungi. Nyama y'embuzi erina amagumba mangi, osobola obutakola eno kawoomera gye nkoze. Kati ojja kudda ate nkusomesa endala, kubanga ennyama y'embuzi ate nsobola ogikolamu dishes nga 8 dishes mu nnyama y'embuzi eyo. Naye kati wano nga tulina ennyama yaffe eno ey'ente tugenda giteekateeka bweti mpolampola. Tugenda sooka tugisaleko kano akantu kano akalinga akagoye, okalaba kano kasikini, si sikini naye kalinga olusavusavu, kalaganga ennyama olute luno lwabadde olukulu ennyo ate nga tebadde lukulu. Kano konosooka okukola kyokusikako tova eri n'omala gasala bifi n'okubamu tokotokotoko n'owa omuntu. Waliwo ebintu emu kati ate enfumba ebirina okukyukamu. Naye kati bw'osanga omuntu omukodo, bayita bakodo, omufuta aba awulirawo binga ennyama yo ogisazeeko ebintu naba yagala obimuwe, yalaba obungi bw'ennyama okoze eki obukendeeza.
kalaba akantu kano kyenjagaza okukuyigiriza nti bwoba oli bwomu osobola okufumba ennyama eno nga tolina kuyambako ng'ogyusiza kuno kabaawo n'ebyokudda ewaka n'oyita omwana n'asika eno ekifi nga bwemusalaasala bwemusula mu sepiki naye ate tebyandibadde na buzibu because birungi bibondinga omwana ayiga okufumba mubondinga naye bwoba oliwo bwomuto ofumbe olaba akanyama kano bwekasigadde nga tekaliko bisavusavu bino n'amagumba ngagjeeko n'amagumba gano gatusonanga okugateekamu bwe ennyama y'eggumba naye ekolaki ewooma kati neggumba olide tujja lifumbirako bwe liti ti ennyama eno ngenda gisala bwe nti olaba ebaddewo bweti kati ngenda kugisala bwe nti akanyama kano kasala bukiika olaba bwenkasala obukiika wegendeeza ennyo ngenda kubona nga ate nkakoona kabeere nga kagaziwa bulungi okasala obukiika kyetuyita across the grain omuntu ali ennyama nga temukwatira mu mannyo osobola okuwa ennyama ya biifu eno n'omaliza n'otasaba kati k'amannyo nebayo n'olya kugabula ennyama olulyako ekifo ekisooka bweki nosabirawo akati k'amannyo nga tokyayinza kulya because ennyama agisala bubi okiraba ennyama tugisala across the grain bukiikakiika etumala tukoona bw'okoona bw'oti nomamirawo kakamulali kana aka black pepper si kakamulali azaki naye katuyamba ofuna test atulaba yayinza olowooza nti tuli mu kwemoola ye yandibadde yasazidde ebifi bye n'asuula mu sefuliya naye enfumba eno ate nayo olabye olira akawo kavuddemu mule buno bulina akawo akaabo naye abantu tebakimanya olwokuba bufumba mazzi mangi tokotokotokotoko akawo ne bana tokola kinaye bulina akawo kaabo kubanga obukipingidde abantu abatono kati olaba kamonde kano tugenda katusa omulundi ogwo tuddamu kagira nkayidde nga tujja kubujja olaba n'olusupusupu olimu kabuto n'amazzi naye tugenda kumala twongeza omuliro nga tumaliza amazzi gonna gakalire temujja bba mu kasupu nze tugenda okukola si byakuwuuta ati nenfumba bweti
ate n'okubuuta okwo mukikola mu bukyamu omuntu tewandidde emmere nga woowuutiriza kyova mulwala ulcers omuntu wandisose n'onywa oba yagala kunywa supu nga sitaata n'oginywa nga oleda kikanga 15 oba yagala kufuna beverage ng'amazzi juice ng'olya emmere onasooka n'obifuna before edakika nga 15 oba n'obinywa after nga wese edakika nga 15 amaze okulya emmere naye ogwo omuze ogw'okulya nga bw'owuuta ne bakuba ebbakuli ya supu bw'olya bw'owuuta bw'okoza kyenva mufuna ulcers emmere tekolebwako bulungi ate ne digestion nayo tebeera nnungi okitegedde gita jakamonde kano kakyalimu nakyo kala yaako tekannamyuka naye wano awalinga nti paani eringa eyemiwunziseemu kabanga akagala okukwatira ku paani okalaba eno saidi eno ya okay kati katudemu tukabikeko omulundi ogusembayo kabeera tinakajja naye bwegendeze nti oba ofumbiro bakusigiri amanda genda okuba nga kampola nga biseko n'oluvuvu nga kampola kajja ebbugumu emu ku bintu byengenda okukozesa ano olina garlic powder ye katungulu cumu nga wa buwunga naye obanga olina ali fresh katungulu cumu ojja kuba nga omuguletinga nga omukalakata ngenda kubanga nkozesa ekirungo kya aromat ono mbeera nnyo nayemufumbiro naye nga oba tomulina ofumba bungi emmere nejja ate newooma ngenda kukozesa ekirungo kya black pepper olwedde ekyumaze okiteeka muno ngenda kuba n'omunyo wano mbere ne ka soya sauce ate mbere ne kabutto ono ye garlic powder sooka mpe kabutto kano jjukira wansi twataddeyo kabutto nekongoluna katumamireko akalala as simple as this ekirabye butto anayamba ki butto anajja kukuyamba gwenandaba eyo okubeera nga ennyama eno etandikirawo okugonda ate butto atambuza ebirungo ne bituuka wala nga olupapula bwe luyinza okukoona ku butto eyayise wansi butto n'atambula olupapula lwonalunaluna ne lutoba nawano bwakola ebirungo bwatyo bwabitambuza ne bituuka buli wamu ate moisturizinga nasmootheninga bulungi ennyama eno kati ono garlic powder osobola okukozesa katungulu kimu wabujjo omukalakase ate bannaffe batalya garlic musubwa bingi musubwa emmere ewooma lwakuba abayindi bo bayonoona garlic tebamuona bo balya nti garlic aba mungi kati abantu abasinga bwalaba nga oteeka garlic mu mmere agamba asijja kulya emmere erimu garlic naye wano oteekamu katono nga omuntu takawulira naalya emmere nga takola ki ne mwabeera ali allergic aba tayinza kukawulira then I have aromat then nina omunyo tegubula mu mmere kati n'abafumbiro batabeera bayonjo mu fumbiro n'akwata ku bintu bino byonna ate nabaa n'akwata ku birala ku bukebekebe agenda okuva mu fumbiro ng'obukebe bwonna buliko nga bwonna buddugala abalala babeera n'amasimu mu fumbiro oba lwaki amasimu tebagateekako wansi esimu yandibadde tejja mu fumbiro ng'ofumbirwaddewaliri okiraba akati wano ngenda maliza nekesi ya soya sauce ono bamukola mu mpeke za soya njagala kulimaberengamula soya beans banafe abajapani abakoreya abachina mwe bakuba tukirako mwe bakuba ekirungo kino kimyosa bulungi ennyama ate kyamanyama muka basana kiteeka mbijanja byange binyeeva kundi mukene kikolamu bweba si bya supu kikolamu bulungi naddala mukene nga si wa supu ebinyeebwa tolina bwebifumba nga si bya supu bino ebyaffe ebyenvuruga ebyaba omusoga kyayita envuruga tolina bwekikola bwotyo naye nga ayamba nnyo bintu bya pan fry nga bwetugenda okukola wano yanaleeta kala kali golden brown kakati wano nsobola n'okubika ku nnyama eno oba ogiwaamuko time nga bwensalasala kiri ekirungo kyaffe okuli ennyaanya green pepper n'obutungulu then tubere nga tumaliza omonde buli tuteeko bino va mu break katono nnyo naye nkujjukisa nno gwagala okufuna lessons z'okufumba jangu bere nga nkuyigiza okufumba ene gamba nti nno
subscribe ku YouTube channel yange Chef Michael's Show obere ngofuna videos bunaku ezikwatagana n'okufumba ku bwereere. Katumulemu katono nnyo tovaawo.